era de banyabo ne bassebo abantu bangi balabirira emmotoka zaabwe amasimu gaabwe naye nga ne beerabira okwerabirira ng'abantu nti osanga oli nga ayagala kulabira famire yange terina kino terina kiri. So leero mu vidiyo yange twagala tuyiga ku kye bayita self care. Okay, okwerabiriranga ng'omuntu akola emirimu awaka, oyinza okubeera nga oli mukyala oli musajja, nti self care kitegeeza ki? Okay, so obanga okyali mpya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala. Nti tujja kutandika ekigambo self care nti kitegeeza nti engeri ebintu bye tukola buli lunaku oba bye tukola bulijjo, nti okwewala okweralikira okusuuse. Okay, ebintu omuntu byasobola okwetabamu ne bimuyambako okuva mu stress ne okweyongera okumuyamba okubeera omulamu oba okubeera mu bulamu obulungi. Self care kitegeeza nti oli muntu oli mukodo oba toyagala kulabirira abantu abalala, nti kitegeeza igaagwa omuntu alabirira abantu. Okay, weefaako ng'omuntu oba just ofa ku bantu, omukyala wange talina kino, abaana bange tebalina kino. Nti obeera nga olinga taata w'abaana oba oli maama w'abaana, nti katugambe katwogere ku kyokulabirako nti kuyinza okuba nga olina n'emmotoka kanti oli wano side ya Tororo oyagala kutambula paka Kampala. Okay, so kati tugambe oli kuvuga motoka naye nga emmotoka eyo togikozesa service. Okay, so emmotoka esobola okutuuka maybe wali mu Mabira forest nefuna breakdown nga tosobola kweyongera ki mu lugendo. Okay, so naye nga bw'obanga emmotoka ogituuse mu garage ne bateekako emipiira emipya ne batule ne bakyusa ne bagirongoosa bulungi, nti n'eddoboozi erigivaamu libeera ddungi nnyo. Okay, era ekutuusa gy'osobola okukola ki, gy'osobola okutuuka. So ekyo kye tuyita we tutwala gy'oli nga gw'oli katugambe oli emmotoka eyo naye nga obanga tofunye service, nti osobola okutuuka awantu n'omenyeka oba n'ofuna breakdown. Kati anaagenda kulabirira famire yo, anaagenda kulabirira abaana bo. So kyoba olaba tugamba nti olina okwerabirira ng'agwa omuntu guno omubiri gubeere mu shape ennungi, awo osobola okulabirira abantu abalala. So leero twagala kwogera ku self care nti weerabirira physically omubiri. Okay, mu birowoozo byo emotionally weerabirira otya, n'ebyomwoyo. Okay, weerabirira otya. N'ekirala nti waliwo kye tuyita relationship self care, nti mubaagalana weerabirira otya. N'ekirala ekisembayo nti ku mulimo weerabirira otya nga oli ku mulimo. That is what we call professional self care. Okay, so muno mu vidiyo njagala kusomesa ku ki, okwerabirira okutugamba okw'omubiri. Omuntu osobola okwerabirira otya ku mubiri. Okay, so obanga okyali mpya ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala. Nti ekintu ekisooka nti olina okuba nga olya emmere n'olya kye tuyita ekyokumakya, breakfast n'ekyeggulo. Okay, ebiseera bingi ife tweralikirira famire yange neeryaki, sente olina sente mu nsawo naye nga toyagala kuspendinga kubanga olowooza ku famire yo, abaana bo, abaana bange balidde, abooluganda bange balidde, maama wange afunye ku mmere oba nedda. Gwe n'osiiba olunaku lwonna nga tokoze ki, tofunye wadde ekyokulya, n'otandika n'obeera ne ulcers biki. Okay, so tugamba nti sooka olya emmere at least mu lunaku oba nga olidde emirundi 3, breakfast, lunch and dinner. Okay, bw'olabirira guno omubiri ne gubeera bulungi nti tojja kufuna endwadde, ojja kubeera ng'osobola okulabira ab'amaka go, ojja kulabira emikwano gyo n'eb'ekika kyo. Okay, n'ekintu ekyokubiri nti waliwo okulya wetugamba eat a healthy diet. Okay, or a balanced diet. Nti lya emmere erimu ebirungo ebisobola okuyamba omubiri gwo okubeerawo mu bulungi. Waliyo abantu abaagala ennyama, oli n'agula ennyama n'alya ennyama yokka. Okay, ekyo si kirungi ku mubiri gwo kubanga ojja kulya ennyama yokka ekuleetere brucella, ekuleetere eddwadde endala. Tetugamba nti lyako greens, lyako bino
netuyita proteins oba ebijanjalo bino ebyenyanja birimo ebyo nutrients ezikusobola okuyamba nezimba omubiri gwo. Okay, nekirala kyokusatu nti kola exercise. Okay, ekitongole ekikulira obulamu mu nsi yonna kigamba nti at least bw'okola exercise okumala daika 3 kirungi eri omubiri gwo, nti kisobola okukangabula okufuna obulwadde nga pressure, obulwadde bwa sukaali n'ebirwadde ebirala, kubanga bw'okola exercise ojja kusanga nga obukyafu obuli mu mubiri gwo nga buyita kyetuyita sweat. Bw'oswetinga oba nga bw'otuuyaana obwo obukyafu buba mu mubiri. So kati esigo zo oba kidneys nazo zikola ki? Zigetinga relieved of working. Okay, so mufune akaseera mukole physical exercise, oba n'ogenda n'oddukamu n'oleka boda naawe n'otambuzaako ekigere, kirungi eri obulamu bwo. Okay, osobola okuddukamu emisinde oba osobola okukola push ups, kirungi eri obulamu bwo. N'ekyokuna tugamba nti funa medisaawa y'okugenda mu ddwaliro bakukebereko wadde nga toli mulwadde. Abantu wano abangi mu Uganda baagala kubanga balwadde oba ofunye omusujja, omutwe gukuluma, n'ogamba kangende ndabe ki omusawo. Tugamba nti wadde weewulira ng'oli bulungi, yitirako omusawo n'ogamba leero nze okwekebezaako ndabe omusaayi gwange gutambula gutya mu mubiri, sukaali wange ayimiridde atya, nti kibeera kirungi eryo omulimu eri omubiri gwo. Kiringa omuntu watwala emmotoka n'agamba sooka onkebereko oyira atuuse ku level ki, battery yange era etya, sooka otesi emipiira gyange zitya, sooka okebere olabe. So kibeera kirungi nnyo nti kikuyambako naawe okukola obulungi n'osobola okulabirira abantu bo. N'ekirala nti take time off when you are sick, nti obeera ng'oli mulwadde funa akadde ogende waka obeereko ne family owumule owone then okole ki okomeyo ku mulimo. Naye abantu abasinga bwe bafuna nga balwadde naye osanga nga bakyagenda ku mulimo, bagenda okola. Okay, so omuntu n'agamba kati bwe ngenda waka abaana bange bagenda kulya batya, bagenda okola ki, kati nyabo obase bw'ofa anaagenda kubalabirira. Okay, so sooka ofune akadde, bw'omala okuwona mmira eddagala, then bw'owona then osobola okuddayo eki n'okola emirimu. Naye tomenyekera ku mulimo oli mulwadde. Pozi oyinza okuba nga olina ne pressure, bagamba sooka omuleko maybe weeks 2 ogamba saagala okola ki, n'olaga booso nti osobola okola. Okay, so tugamba take time off when you are sick. N'abalala nti tugende nga tulina leave, ennaku zaffe tuzikozese tuleme okubeera ku mulimu kulage ba boosi mbo tukola nnyo. Okay, bwe tukola bwe tutyo oba omubiri gwaffe tugulabirira bulungi. Okay, n'ekirala nti kola ebintu ebikusanyusa nga gw'omuntu. Okay, waliyo abaagala okuzinamu amazina, waliyo abagenda ne bawugamu. Okay, waliyo abagenda ne bayimba mu biseera byabwe eby'eddembe. Nti funa ekintu ky'oyagala mu biseera bye eby'eddembe n'okikola. Obanga oyagala nnyo okuyimba n'ogenda n'okola ki, n'oyimba. Obanga okuwuga n'ogenda n'okola ki, n'owuga. Nti kirungi eri omubiri gwo. Okay, n'ekisembayo nti funa akaseera akalungi okukwebaka oba weebaka ekimala. Okay, abantu abangi tuddayo waka tulina emirimu gy'okukola, weesaakole bweti abantu bange banaalya ki. Okay, so tugamba nti wumula ekimala nti kibeera kirungi eri omubiri gwo, ne bw'ozuukuka ojja kulaba nga obwongo bwe bulowooza bulungi, obwongo bwe buli fresh, nti osobola okureasoninga ku mulimo, osobola okukola ebintu nga okoze ki, nga omutwe obwongo bwe bukola speed, kubanga omubiri gwe okola ki, ogulabirira. Okay, so obanga oli mukozi ntugamba nti sooka weesasule. Okay, sooka weesasule nga gwe n'ogamba zino sente zange ngenda kwegulira engoye ezinyambeko. Okay, naye gwe n'ogamba sente zino kanzitereke n'okulabira abooluganda bange, n'okulabira ki, olise n'abakumusasula school fees, pozi n'okusasula ennyumba. Nti nyabo oba ssebo sooka weefeeko, sooka oteeke sente ku bbali zosobola okulabira guno omubiri. Tugambye eringa motoka bw'otagikola service etuuka wansi tuuka awantu nekola ki, ne breakinga down, nerema okutuusa gy'okola ki, gy'oyagala. So gumubira omubiri nga togulabiridde, ojja kutuuka akaseera ofune obulwadde, ofune sukaali, breaking down nga tosobola kulabirira bw'ogamba nti oyagala kulabirira.
abe family bo abaana bo mu family yo nti ofunye obulwadde obulala bukuteeke wansi then tebajja kusobola kuki tebajja kufuna obuyambi bw'obadde obukola ki oba naye bw'owalabirira n'olabira omubiri gwo ne gubeera mulungi mu shape enungi osobola okuwangaala emyaka mingi era n'osobola okubaweerera akaseera akakola ki akamala. So neeyaziza nnyo okulaba vidiyo yange oba ng'osanze vidiyo eno ya mugaso eno ngamba subscribe ogitambuze n'abantu abalala bafune buno obubaka. So mu vidiyo yange egenda kuddako njagala kwogera ku ki kwe bayita emotional self care nti twerabirira kutya mu birowoozo byaffe. Okay, so neeyazira nnyo kambalabe mu vidiyo yange eddako mwebale.